Newspark channel kwoli wabale kubanti nate oje kumideko manji genkuletedde tula kalira mbere ngate ngakuwa ebya Chosen Beki okubanti no munange agenda kubeera nga akola emikolo abitabudde dictator Amiru wetwogerera nga dictator Amiru agambye talina kyaza agenda kubeera nga ayogera ebyama byonna ebyobufumbo bwabwe agambye nti tagenda kusirika nga ate munange bano bali mu kumononera linnya mbu munange timu Chosen Beki eri mu kubanti nate yogerera bubi dictator Amil olw'enteekateeka eziriwo ez'emikolo mbuye y'ensonga lwaki bali mu kwogera ebintu ebiyinza okuba nga byonoona erinnya lya dictator Amil bagenda okubeera nga balaga eggwanga omusajja omupya mbunga munnange ono ye erinnya lye lyayonooneka dda kaakati ono akakasizza nti kituufu Chosen Beki agenda kubeera nga akola emikolo katukuwe akatambi kano olwedde omukyala yafuna dde omuntu alina omuntu gwayagala okulaga ensi kati sawa zino baagala basookenze banyonoone agenda omuleeta abantu olwedde nga nze banjaginga nga bagamba ikizoke wamma kuno omusajja omuki ate foma manager byabyesambaze n'agamba si bituufu n'akamu teri mukolo gwonna teri musajja yenna mulinda buli mukiwe time maybe nga banaaba bakize naye mukiwe time naye nga gwe ne Chosen Beki enkolaganayo enjogerayo naye mu bulamu bwa bulijjo eryete wadde nga mwayawukana for now enjogera nungi ene leero muterezzeko emitwalo 7 owulira emugamba gy'abaana gya January kira kitubeezabeezaawo wanda abaana bali mu nsuubu anyway dictator Amil obugambo bwe obusembayo eri bafanzi b'okubanga ebigambo walala mungi ku social media kiki ky'osobola okubagamba right now tusobola okwerekereza tesobola okugamba abantu essaawa zino egensonga yange naye bo bennyini bwe bantakula nga asirise ositegeera kinyuma simanyi kikeererwa terwa kibaagala okunyonoona ng'ate mbadde nga nkike ositegeera I had giving a respect to family yange mbadde nga avayo nempolereza family yange empolerera nga basinzi tebalumye n'ogwengu baagala nze kunyonoona kummalawo ekyo baba balisa ate n'ekirala Katonda akebera mitima ekyo ekibabuulira mukiwe buwitayi mukiwe buwitayi mugenda laba omuntu omutuufu nze mbabuulira akantu akasembayo dictator akantu akasembayo tweko interview ya Ruth Kuganja mulamu wo ng'agamba nti yabeeranga mu maka gamwe naye ng'oli mubi nnyo ng'oli mukambwe nnyo okyogerako ki ekyo kati okimanyi Ruth Kuganja yate baamugoba olw'okuba yatwala gundi yange fulaya yange ya restaurant n'agiteeka ku status n'agamba abantu bajje bampagire bali baamugoba ewaka bali baamugoba kati bakyakomyewo kati olw'okuba yapostinga ku status n'agamba abantu nti mujje muwadde Amil family food ne bamugoba ewaka okitegeera yekenyini najjana ngamba okimanyi kibangobya olw'ensonga bweki kati lwaki balina wajja kale Amil webale nnyo webalire ddala tufune ekiro ekirungi ensonga nno z'emikolo nze naalirowooza nti dictator Amiru yandibanga mwaziri naye ate erudda waliwo olwentuuka n'endowooza nti emikolo gino egyogebwako gyandibanga giri wakati wa Chosen Beki kwosa ne dictator Amil simanyi oba waliwo abalina endowooza nga eyange naye ate ne ŋŋamba nti we baba ng'emikolo bagitegeka babiri lwaki ate baba beeswaza okutuuka ku ssa lino okitegerera okweyogerera amafuukuule banaamala ne bavaayo ne babeera nga balimbulula abantu nti bye twayogeranga twali tubateekateeka lwa mikolo oba ddala kituufu munnange ng'emikolo gya Chosen Beki agigenda kubeerawo naye na musajja mulala nina endowooza nti emikolo gino egiba gya kubaawo gijja kubeerawo na dictator Amil okitegeera naye ate munnange tomanya omuntu ow'enzaala ennya babakuba embaga wano babakuba embaga oli n'abeera nga ate munnange amutwala kati katulindirire katubeere nga tugakuwanga ate munnange bwe tugafuna naye naawe osobola oteekawo awo endowooza yo ne tubeera nga tugifunira ddala bulungi kaakati nno wetwogerera nga Eddie Meza yavuddeyo n'atabukira Calvin Kayanja jjukira nti Calvin Kayanja yeefudde Calvin Kayanja ku mutimbagano asabula Nuupu simanyi oba ssente zimuweewaza kuba nti n'asabula Bobi Wine kale naye simanyi oba bazimuwa oba tebazimuwa kale nno munnange Eddie Meza yavuddeyo n'abeera nga ate amutabukira olutalo lwabwe tetugenda duyingiramu nnyo katubeere nga tukuwa akatambi muganda wange Calvin Kayanja Speedy ovuga nnene si gwasoose era si gwasengeeyo okuwagira NRM
ffenna tuwagira NRM. Nze nakusooka okuwagira NRM kubanga nze mpezezzamu emyaka egiwera 20 ate era nali mbaddeko omukulu w'abavubuka mu Town Council namba Mityana Town Council nga nkiikirira NRM. Ekitegeeza nti nkusinga oba mmemba mu NRM. Naye NRM teyagala bantu basiru. NRM teyagala bantu bagiswaza. Alvin Kayanja oswaza NRM. Kubanga bazadde ba Kyagulanyi bakukola ki? Mama wa Kyagulanyi, taata wa Kyagulanyi baafa dda. Era bwe baafiira nga tobamanyi, nga toyogerangako nabo, nga tobasisinkanangako. Era tolina kikyamu kyonna ky'obamanyiiko. Bw'obeera ng'olina obusungu, ng'olina ensonga zo ku Kyagulanyi, lwaki olumba famire ye? Lwaki olumba bamaama be? Lwaki olumba bataata be? Lwaki olumba abazadde be? Ng'ate n'okufa baafa nga tebaliiwo. Kayanja olina obukakafu nti mwami Ssentamu taata wa Kyagulanyi yafa siriimu? Kayanja olina obukakafu obulaga nti maama wa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yafa siriimu? Era olowooza abaana baabwe be baaleka bakuwulira batya nga oli ku bajjajja baabwe abagenzi omanyiira, oba abazzukulu be balina olowooza bawulira batya? Kayanja oli munaku nga nze, ate nze nnyinza okuba nkusingako kubanga nze ndi muyivu, nze nasoma. Kayanja wali otunda bugga, olitambuza ku mutwe. Kayanja amazima okimanyi, levo y'ebitabo byo tewasoma. Ekitegeeza ne NRM terina woofiisi gyeyinza kukuwa kubanga toli muyivu. Naye olaba iffe abayivu okugambye nze ndi muyivu ate nga ndi exposed. Nze nakola ku radios e Kampala nga radio zikyali bakyabazibalira ku ngalo. Nze nakola ku TV na Kampala yonna erimu TV ziringa 3. Nakola nga ku Top TV eya Pastor Jackson Senyonga. Naye njagala nkubuulire, NRM teyagala badongo. Kyova olaba nti n'abagagga bennyini oluusi ababakozesa ensobi tayagala era tasobola kukola transaction ku ssente nti azikuweze ku mobile money oba azikutere ku money transfer nedda. Era abeerako n'omuntu gw'atuma. Oli n'amuwa ssente mu cash, ssente ne zigenda nga zitambula paka zikutuukako. Lwa nsonga emu, teri muntu mu nsi ayagala ku associatinga na kintu kimuswaza. Kayanja nswaza. Era amagezi gano genkuwa Kayanja, bw'obeera nga oli ku Bobi Wine, lumba Bobi Wine. Bw'obeera nga obuzibu obulinako Edinizaya, lumba Edinizaya. Va ku bazadde b'abantu. Njagala nkubuulire, Kayanja, omwaka gumu emabega twaziika muganda waffe gwe bayita Jjajja Ichuli. Naliyo mu kuziika, Kayanja waliyo mu kuziika, twali babiri mu kuziika. Omusajja oyo Jjajja Ichuli teyalwala nti oba yafa bulwadde. Naye ekintu ekyamutta oogera by'akasale nga abantu baabyogerako balina mikwano gyabwe, balina abantu ababakkiririzaamu, balina abantu be bayambye, balina famirizi zaabwe. Ekireetera ekizibu nnyo ne gavumenti okunoonyereza nti kiki ekiviiriddeko ekintu kino. Kati Kayanja okubuulira amazima, Bobi Wine bw'obeera nga wamupatana, patana Bobi Wine kubanga yayingira mu byobufuzi. Maama wa Kyagulanyi mukazi wattu yafa dda, lwaki tomuleka n'awummula mirembe? Taata wa Kyagulanyi yafa musajja mukadde, lwaki omuswaza
nti yafa Mukenenya wali wabakerera oli musawo. Subscribing, liking, tereka obubaka bwawo mu comment section. Njagala okuba nga mbuuzaako ku Digo mu Dubai, njagala okubuuzaako ku God Givers, obale kuba nti nokwoli Nankuke Esther, njagala okuba nti nate nkubuuzaako Baby Shana nkutumiddeko, Babirye Lucky Sandra nawe nkutumiddeko. Kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo. Ni munnange muganda wa Chosen Becky yavuddeyo ku mutimbagano n'abeera nga ayogera ku bufumbo bwa Dictator Amir Kwosa ne munnange Chosen Becky kyatayogedde nga tekiriiyo. Nze singira mu ntalo z'abafumbo, nali nnyingiddeko mu ntalo z'abafumbo gye zaatuusa nze mmanyiiyo. Kale munnange muganda wa Chosen Becky tewali kye yaleseeyo ne yeerabira nti no munnange ono taata w'abaana baabwe. Okitegeera kaakati ssaawa yonna basobola okuddingana. Omuntu gwe bazaddemu abaana abasatu ssaawa yonna asuubira okuba nti no baddingana. Naye kale katubeere nga tukuwa muganda wa Chosen Becky abeereko byayogera ku bufumbo bwa Dictator Amir Kwosa ne muganda we Chosen Becky. Mami yankyaliranga ku ssomero n'ofukambira n'omubuuza muwula amazima gogogera yadde ensobi zibaawo naye omuntu yanjagala kigerawo omanye yavanga e Kampala najje Masaka kunkyalirako ne musiniya fo yanisya success nga tani mwanyo ne muganda we oluma jayika olala jane Rebecca omusajja bwoto wabuvunanyizibwa nemboga temumanyi mbutebufunanyizibwa temwali abintu eyakwanya success kajwa aga bintu bisinga ne sente nga ne kaje eyimbanga gundi Gloria Bugi slavo boyino okulaga omukwano baganda b'omuwala bw'oyagala bameka babikola nze nga sibikola nze ne balambange tugatta buli mwawala na munne Byambu nga Amiri atambula ne vu mu njala lwakongola nsenene mu November nga sezaala wali ewaka yazala nammwe nga wemuli gwe oli ku Nigeria obiraba kati Saturday kankubuze mwene exam bw'ogula ensenene wakeeza ebyoya nosanga wakanga omukyala ali busy amuyambako n'okuwula ensene zabyoya just imagine obanga atayagala muntu ensene ze bakyazigula ensene z'ebyoya gwe kati kubamu akafaananyi nti oziguze osanze mama Jaden ali nanze mukazi wange ndawasa mulungi saagala akole emirimu njagala asigale ng'akyanyirira ati kati point tuli mu kugijjayo kale yakongolanga ensenene ng'ayamba ku mukazi we abantu abayagala bamukuba okumukuba kuti ewaka bamuyisa bubi yaga kasikuse ngamba nfudde Amiru yavuddeko olumba olunzita abaana bange mbalekeraani ng'olugono lususse simanyi kiki kyekiriwa naye kyemmanyi Amiri mukambwe ekyo kyemmanyi okusinzira kuba nga lyembaddeyo kubanga era mbaddeyo ko mwenna nga we mukimanyi so omuntu embeera ze oba oziraba embeera ze muntu mukambwemu yengo ate bagamba mwabalemesa obufumbo bwa Amiri ne Becky gwe famire yonna mwagijje Masaka taata mama abakodomi senga nemufuuka lunkuse nemujja mwenna nemufuuka bizibu famire mu maka gaani amaka gaali gani gwomanyi gaani ga Amiri nze manyi amaka ga mukulu wange ate mulooza Alien Skin tavuddeyo n'agoba aba NRM. Aba NRM babadde bajja nnyini baagala okuperereza n'okwogereza Alien Skin abagobye abagambye nti si baagala mu maka gange ate era nammwe abaali bansasula okuba nti no nnyimba ku mikolo gyammwe agamba aba NRM saagala era muno ne ssente zammwe agambye nti agenda kubeera ng'abasasula nga woli mukulaba screenshot eyo munnange Alien Skin yavuddeyo n'ateekayo ku mutimbagano nalyoka agamba nti teyeetaagira ddala kwesembereza bantu ba NRM baamukola ki baamukoze eki nze naawe naye nga munnange aba NRM mugobeddwa ewa Alien Skin kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo manager wa Chosen Becky ono nno manager nno naye alemedde ku nsonga z'abanna alinganga agamba nti ye talina abizibu we mu maka endagaano gye twakoze siizinga fire ne Chosen Becky asizinga fire ne ttiimu ye ekirala ye kyeyansabye kuba namubuuza Amiri kati gweoyagala ki naŋŋamba nze kyenjagala njagala Chosen Becky andeke enkole ebyange tanyingira simuyingirira nga bwe twayawukana abeere eri akole ebyo nange enkole byange ssente ze bansalira okuwaayo ŋŋenda zinoonya nziwengayo buli omu akola ebibye naye tanjogerako tanyimbako tanteeka erinnya lyange ewantu wonna Amiri yakisabye ayagala Becky amwesonyiwe tamwogerako
tateeka erinnya lye mu nnyimba ze tateeka erinnya lye wantu wonna tamwogerako amwesonyiwa akole bibye ye bw'anaakola akasente k'obuyambi ke baamusalya minisita ajja kakwata akaweereza yalina okukaweereza kyo kiggwe nange ne mugamba Becky ngenda kwogera naye tagenda kuteeka linnya lyo tagenda lyuko n'ennyimba zonna zagenda tagenda teeka mu linnya tagenda kwogerako tusigaze emirembe wabula under one condition you talk to those boys to cease fire bloggers kuba ojjukira oli omusajja gwe mwayi interview Roger ayetanga information ng'alaga alina omuntu agimuwa kuba ebintu bye yali ayogera byapeninga taliiwo ani yali abimuwa ate ng'eno bw'awana Amiro eno bw'avuluga Becky lwakuba nti ye Roger namukubira essimu nganze sajja mu kamera naye namukubira essimu nemugala Roger boddamu nolabikira mu kamera omulundi ogwo ngenda kuvaayo nkwabe njogere n'omuntu akuli emabega kubanga namutegedde teyadda mu kamera n'otuusa olwaleero era mwebaza Roger teyadda mu kamera paka leero lwaki nasalawo okukola ebintu bino era oli asobola okuvuma gwe weesonyiwa Amiro okola bwoti kubanga tebamanyi tubadde mu ndongo mu nebbanga kacumbaali teriyo kintu kisudde kaliya z'abayimbi bakazi kusinga bibya Jose Becky wakati mu kunyigiza nnyo Amiro ye talina buzingo yakola yali mu perfect Jose Becky alina obunafu ekisooka ffe betwamunenye sagala yingira byabufumbo byabwe ajja byeyogerera nyenze njogera byaffe byadde bituyingirire no mu ndongo obuzibu bwabadde alina nga y'omuntu kale ndowooza oba teyayiga because bw'ojja n'onkubira essimu n'oŋŋamba omusajja nkoze bwati ne bwati nkoze nte bannange mwogerako naye ng'oli lubuto olusooka noddayo ng'era osigala sitore yemu waaki oba toyiga ayagala Amiro n'obulamu bwe bwonna era nkugambira nti Amiro ne bwakomawo ng'ayagala kuzza Jose Becky asobola omuzza yamwagalako ki abakazi just asobola okwagala omusajja bakazi omusajja waffe by then era teyalina akasente kaali era teyalina ssente naye kugamba nti love Jose Becky ayagala Amiro n'obulamu bwe bwonna subscribing likinga atereka obubaka bwawe mu comment section. Munnange liri paza agambye nti mumulabiranga ddala okuyimba munnange kuyinza okubanga tekutambudde bulungi naye ate embunga munnange obwa MP ajja kubeera nga abukolera ddala ajja nno kooki era nga ajja ku kaadi ya Nuupu naye simanyi oba bagimuwadde oba nedda naye nga posta munnange ziri mu kutambuzibwa ku mutimbagano ziraga nti ajja ku kaadi ya Nuupu oba ajja nga munnakibiina kya National Unity platform webitono ebiri akalumu n'akamuwa oba twongeremuko amaanyi naye ng'ago nago tubadde twagala tubeere nga atugakuwa ye Dr. Jose Chameleone munnange gye yagenda okubeera nti no munnange bamujjanjaba tebamujjanjabye bubi bamujjanjabye bulungi alabikira ddala bulungi yenna musanyufu bata video ku video kale nga oli mukulaba akatambi ako yenno ye mulwadde waffe plan ndi mulwadde ate era ne plan ndi munnange mujjanjabi bwe batyo nno munnange we batambuza obulamu biyitingana ki naawe weemalireyo naye ng'ago nago bwe gatyo obwegalikiriza tubeere nga ate tweyongerayo naye ng'okyali ku Newspark channel kyenkusaba kyokka okuba nti nokola kwe kumpa like mukwano kuleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukukonako mu video zaffe ezinabazizeeko ate era munnange osobola okunyiga akade ka notification oba tonnaba kuba nti no subscribe nga mukwano subscribinga obeere nga ate amawulire tugenda okugakuwa nga munnange otambula n'okumanya tutumidde Nyakarungi Dorin twagala okutumirako ku Charimpa Olivia twagala okutumirako ku Nsamba Kevin Charis ate twagala okutumirako ku Jane Rebecca Erina Nakato Kagude Charis ogamba otya Kirungi Esther bwebale kuba nti n'okwoli Sarah Namukasa tukulabanga kwoli Olivia Seninde Muhammad webale kuba nti nate naawe ekwoli waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Atum Musawo webale kuba nti n'okwoli twagala okutumirako ku mukwano gwaffe ayitibwa Nabosa Belden beera bulungi weeraba